nga tukola ebyo bitulagiddwa ministry ebyobulamu wamu ne gavumenti tunaabe engalo wekyetaagisiza ate n'okukola ebyo bitugambiddwa. Omunyo live tugutandikidde ku Musumba Bujjingo wa House of Prayer Ministries International avuddeyo naawe abazadde amagezi mu biseera bino bye tulimu ebyokubeera nga twetangira coronavirus okubeera nga bakuumira abaana waka ate n'obutaleeta basomesa kubeera nga bakookingira waka abaana wabula bo bennyini basobole okubeera nga bavunaanyizibwa ku baana baabwe. Mukawefube okulwanyisa ekirwadde ekya COVID-19 ekireetebwa akawuka ka coronavirus mu ggwanga abakulira social media nga bakulembeddwamu ssenkulu waayo Omusumba Bujjingo bongedde okukubiriza bannayuganda okunyikiza okunaaba mu ngalo n'okwokumira mu bifo omutali bantu bangi. Omusumba Bujjingo bw'abadde awoyamu ne social media ategeeza abannayuganda nti balina okunyikirira okwesa obukookolo n'okunaaba mu ngalo n'ategeeza nti kati abakuumi waka oba ba asikali balina okuwulirizibwa bakama baabwe ne bakeberwanga buli kaseera. Buli muntu asobola okuwona obulwadde buno ng'ogoberedde ebyo ebyateekeddwawo gavumenti ne ministry y'ebyobulamu. Okusooka kwa byonna tokwata mu ngalo za muntu. Weweeyo ka distance okuva omuntu yenna gw'oli naye mwabatera okunyumya nga bw'okwata ku bibegabega tomanyi okunyumya ng'omuntu omukutteeko ekintu ekyo kyewale. Ekyokubiri bw'obanga omulimu gw'osobola ogukola ng'oli mu nnyumbayo kisingako waliwo abantu nga teweetaaga kuvaawo ng'essimu esobola okuba ng'ekola oba intaneti omulimu gwo n'ogukoleraawo. N'olwekyo ku mmeeza ku miryango mu binaabiro buli wantu wonna wabeerewo okunaaba. Abalina baasikaali ewaka baasikaali banaabe buli kaseera, baasikaali beeyongereko omulimu omulala ogw'okuba nti buli ayingira ewaka wadde wa waka era afulumya anaabye akomyewo n'anaaba baasikaali tebalekerawo kukuwa kunaaba. Omusumba akubiriza abazadde obutaleeta basomesa waka waabwe okusomesa abaana nti kubanga tebamanyi bulamu bw'omusomesa oyo nejja bayise kwoteka n'abantu babeera sinkanye. Mbeegayiridde wadde twagala nnyo abaana basome temuleeta basomesa waka kubanga omusomesa gw'oleeta ayinza okukuleetera coronavirus eyakuviirako okujja abaana ku ssomero. Ewaffe Masaka bagamba nti ekiro ekimu tekivunza nnyama. N'olwekyo kino tukitwale ng'ekiro ekimu abaana bwe tuba twabajjeeyo lwa butabeera exposed ku ndwadde tetubaleetera basomesa n'ewaka bwe bali tebakyaza bannaabwe kubanga kyekyabajjisa ku masomero. Nammwe abazadde temukyaza bakulu bannammwe. Bw'obanga oli wakuva waka vaawo nga kyetaagisa. Bw'oba okomawo tokomawo na muntu atali family member. Newankubadde ng'okunaaba kuyamba naye okunaaba kuyamba yeeyambye. Agambye nti social media yakutuusa enjere ku buli muntu yenna mu nnyumba ye ewatali kusasula era nga n'olunaku olw'enkya ku Lwokutaano wakubeerayo overnight okuyita mu kiro ng'abantu bonna bagenda kusabira ku mikutu egya social media. Newankubadde nga tetukyasobola kukuŋŋaana mu masinzizo naye ate tukuŋŋaanira mu mayumba gaffe. Ffe twakiteekamu ekitiibwa kubanga twagala kusumba balamu. Tukolera ku Salt FM ne tukolera ku Salt TV wadde Sunday service wadde night prayers wadde lunch hour services tukyabatuukako okuyita ku mikutu gino gye twakola ng'abamu balowooza twejalabizza tusaasaanyiza ssente tetunnazimba lwaki tukoze media kati abamu bategeera lwaki twakola media nga tetunnaba kuzimba kubanga enjiri kati ey'omu bulooka ey'omu bizimbe tekyakola. Enjiri kati ekola yeye yoku media, the church without walls. Ye general manager wa social media Charles James Senkubuge agamba nti ku kirwadde kino tewakyali amanyi ani addako wabula kwekuuma bwekuumi. Ani addako kyekyebuzibwa nkwegayiridde leka kubeera oyaddako kubeera na kirwadde kino kinamutta weekuume naaba mu ngalo nga bwe tuyigiriziddwa yambala gloves zo teekako ka mask ogiyize obulwadde buno. Yakulira abakozi ku social media omwana w'omwami Stephen Lumo nayawadde bannayuganda amagezi mu kwetangira ekirwadde ekya COVID-19. Abantu mwegendereze okukyala awaka nawo kolawo karantiini abagenyi bagobere eddala ewuwo toleeta bagenyi abaana b'okumuliraano tebazanyirawo mu buli omu abeere wuwe. Kati kino ekintu kyaleese buli mbuzi okudda ku nkondo
yayo n'olwekyo sooka weekuume ojja kuba otaasizza community ekuliranye n'eggwanga lyonna ng'olitaasizza. Salt Media emu ku kampuni ezagoberedde ebiragiro ebyateekebwawo minisitule ebyobulamu okulabika nga tutangira ekirwadde kino ekikambwe ekya COVID-19 ekyafuuka ekyensi yonna nga ku lwaliro kyafuna n'erinnya egganda erya mpaawatalikaaba. Bikusakiddwa tumwebaze Godfrey ku lwa Salt TV Omunnyo.